Obubaka mu Luzungu. Hello, my name is Mutabazi Paul. As father to Fresh Kid. Yeah, man. I'm here to give him the birthday gift. And my advice to him, you have to be patient with people, be with discipline. Yeah, man. Tuyanza nyo tuyanze gaba Mase schools batongedde keke yokusatu Fresh Kid keke wezeza satu yimirira ngesewo girisivinge giteeke wali wansi Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fresh Kid. Happy birthday to you. How old are you now? 10 years. How old are you now? How old are you now? Kumi, munana, kumi na mbili, tano, nya, satu, mbili, emu, zero. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Hey. Wow. Wow. Hey, happy birthday, Fresh Kid. Hey, happy birthday. Hey, happy birthday, Fresh Kid. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday dear Fresh Kid. Tata Fresh Kid yote kirabo kino sikundi kukolera eddala. Bwe kiri. Yego kyekiddako. Ekirabo ky'omuntu omumotoka. Muddemu yimbere tulikodinze. Birthday boy. Jangu. Bale sirikodi nga mudemu yimbe. Watulize gwe ulete ekirabo kyo. Fresh. Fresh Kid leta akambe bale sirikodi nga mudemu yimbe. Sakawane wange. Sema tuwe keki. Kamera. Bro, dinga chini nini? Chini. Ramba Pink yasazeewo Fresh amusiige cake. Kuba ne yagamba yagimusiiga ku birthday ye era amusasudde. Mpozi basaba ne bannyabo nga tubaliriza akawayiro ka cake. Tugenda kubirabo. Tugenda kubirabo. Mpozi kyebadde bagamba nti amaka gano ag'abaana bano manene. Abaana gye bali emmanga eri bangi. Wabula omukulembeze agambye nti olw'embeera ya COVID aleeseeko batono bano baana batono nnyo. Naye nga emmanga gyakola ki gye bali bangi. Tugenda kufuna ebirabo katusoke n'ekyataata abaviire sayidi ki aleete mutabani we ekirabo Fresh Kid. Mukama akuyambe. N'okubanga oli mwana mulungi abantu ng'obasaamu ekitiibwa ogenda okuwangalira mu ndongoyo ogikubire ddala paka bukadde n'emisomo gikwasaganye bulungi tossa mukono. Your name? My name is Mutabazi Paul. Yes. Ekirabo kibikkule nanti bakirabe. I need the speech mu Luzungu. The way I have talked. Continue. Come back. Okay. Obubaka mu Luzungu. Yogera kamera gamba zi kamera. Hello, my name is Mutabazi Paul. As father to Fresh Kid. Yeah, man. I'm here to give him the birthday gift. And my advice to him, you have to be patient with people, be with discipline.
Yeah, man. Ako nako kabadde mu luzungu. Bikulanga tulaba. Wamma bikulanga tulaba tulabe tata kubadde Tata. Happy birthday, Fresh. Thank you for being a good boy. Wow. Thanks. Ndio byokka byolina ebigambo. Bingi nina bingi. Yogera nno. Yeah. He's a good boy. Chemumaniko some people bamulabanga omwana ali jump at times oba ku TV. Naye wobera naye no manya personality. He's a good, disciplined, humble boy. Yeah. Happy birthday. Mulimu kina kimbi baletedde? Ngawe mulabira mulimu soda, mulimu sukali, obuwunga, soda ye just era wakulwanya. N'omuceere ngulaba? N'omuceere, byonna mwebiri sabbuuni. Tweyanza. Ate bintu mpeza nebejjirayo kati faaso omutoka butto Gwawadde vaawo mpolampola. Gwawadde vaawo leta kawungako. Mika kiri Uganda basinga okwagala era basinga omwagala. Soka ntumira omukyala Bettina Namukasa omuyimbi waffe omulungi ye yatubadde keeki yomulabaawo Bettina Namukasa mukwano gwa Fresh Kid dala tasobodde kujja kubeerawo naye ali naffe mwoyo nkimanyi. Nenebaza nakazi we Farida Bruno K na buli omu bannange mwebadde iyi yaka tubimenye tubimaleyo tutegezewa keeki toziraba nga ziri bbiri. Keeki emu eri side zawale eriko microphone n'ekifaananyi kya Fresh Kid evudde wa Bettina Namukasa okuva mu The New Eagles. Twenza nyo tweyanzeege. Keeki ey'okubiri evudde wa Farida Nakazibwe. Yagimusuubiza ku program gye twaliyo ku mwasuze mutya n'atugamba birthday weetuukira Fresh Kid muwadde keeki. So yo keeki ey'okubiri keeki ze mulabaawo. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Ate atandika okukola ebintu ebisukka ku myaka 10. Kuwulidde abadde wa myaka 7 naye nga buli omwana oza wa myaka 2. So kati ku myaka 10 ate tumusuubira okukola ebyamaanyi ennyo. Tubebaza mwenna abaze okubeerawo abasponsoring ze Kanani Soda, muganda waffe Jamike okuva e Masaka, Honorable MP2B, bakwano baffe bonna aba media mbebaza okuva twatandika Fresh Kid nga yakajja. Zinja bagamba nti media yamukola ye yamuleeta paka kati. Era tuli basanyufu okuba nti ne saa zino bwe tubayita nti waliwo birthday mwenna musitukira mu kuba muli muzze bangi mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga Fresh Kid alina ebipya bingi byagenda okubawa okuva n'emyaka 10 ke gyatandise. Ogamba otya taata? Webale kukula. Webale kukula Fresh. Mwebale kuwagira. Myaka emeka? 10. Yes. Omuntu wakubuuza emyaka 10 gino Fresh kye kisinga okunyumira olunaku lwaleero? Kisinga okunyumira nti nno abantu banjagala okubeera nga kyenjagala nkifuna. Birthday yo wagiteekeddeko oba ebadde surprise? Saagala ya surprise eyo. Birthday n'obbanga ngimanyi. Olina okuba nga ogimanyi. Olwaleero ebadde enjawulo lwaki tugireese eno? Anti era tulina okukola ku kintu ekyenjawulo ate era ekyo ekintu kye nabadde njagala ngansi. Mu kugireeta eno baani abasobodde okuba nga bakubirirawo birthday n'okubaawo? Bantu bangi. Bettina Namukasa, Auntie Bettina yanyambeko nangulira keeki ate Aunt Farida Nakazibwe yatuwadde keeki eno koziko n'eno keeki ennungi gye mulaba tuzoona ne bagituwerawo. Mu bakubeereddewo tetunalaba keeki ya daddy n'eya mami? Ne kasita keeki zize okyalina ekirala kyoyagala. Lwaki daddy mami aluwa? Daddy tumulengeddewo Fresh daddy wali Fresh mami aluwa? Mama badde walako ali mu buni ndala district ndala ate tulina oteeka amateeka mu nkola kuba ffe abagenda nga tu advertising abantu ku bya COVID tuba tulina ogoberera amateeka ga COVID.
Okay, fresh mu kifo kino kyoze tukulengedde mu bintu by'abaana. Okuddukira baana bano mwoze. Baana kibo osobodde okubanga oddukira era tuwuliddeko nti abamu beetaaga obuyambi era abazadde babenga balabika. Buli baana bali wano beetaaga obuyambi si nti abamu. Poze jasi abamu bemulabye bo babeera wano ewa abaana ba Pastor Wilfred. Abamu pozi kaabo wabula abaana abasinga bano balabirira beetaaga obuyambi okufuna abazadde baabwe mpoziko n'okubeera nga bafuna obuyambi. Manager Francis oyogerako naye? Tunyumya gyali. Si ye manager wange wabula ye yanyamba okunzijayo abantu ne mumanya awo tuba tulina onyumya. Kati manager w'essaawa eno y'ani? MC Events buli atambula. Myaka gino gy'omaze music industry emyaka 3 biki by'ofunyemu? Nfunye abantu okunjagala, nfunye emikwano, nfunyemu ku ssente n'emmotoka gye nafuna n'ebirala. Nfunye essomero era nebaza nnyo Mr. Rajiv kumpa essomero lyensomera. Bingi byenfunye. Kusomoozebwa ki kw'osanze mu industry? Bintu bingi. Anti wabeerawo ekyasinga okunyiga ennyo ku mutima? Kyasinga okunyiga ndowooza kale ekyasinga okunyiga sisobola ebimu byogera wabula nga wandibuuziza ku bimpadde essanyu naye kati ebimpadde ennaku byo bitono. Owaye mukwano gwo bamukyusa ministry nakiwala kiyingi omuwuliza? Muwuliza. Omanyi ministry gye yaddamu? Ministry? Bamujja mu by'abaana batono ebisigadde. Simanyi ministry gye yaddamu naye ng'ogimanyi oba gimanyi kimu? Sigimanya ndi mbadde manyi mukwano gwo owulira omwogera. Taata alina ennamba. Fresh oba kuva sembe eri bannayuganda basuubire ki amazaalibwa gagano kati ofunye okuzza emyaka 10? Basuubire music ow'amaanyi beeyongere kale okuwagira bagende ku YouTube channel yange basubscribinge balikinge bakomentinge. Akasembe tuli mu wiki y'amatikkira ga Kabaka. Ssaabasajja Kabaka Leonard Muwenda Mutebi mwagala nnyo era ndi musanyufu nti mbadde ndi mulamu okubeerawo ku matikkira ge. Nyinza obutafuna budde genda naye nja beerako era ku TV nga ndaba era ndi musanyufu nnyo kubeera nti Ssaabasajja Kabaka Leonard Muwenda Mutebi agenda kubeera nga atikkira. Singa ofuna chance mpafomingira mu maaso ge ku mukolo bani no performinga kayimba ate era ndi musanyufu no performinga kayimba katweyanza naimba ne 14 cable.